Tomanyi zino zaffe. Aga zino these are cheap phones. So we can't relate with them. That's it. Neka aka volume akataddemu kanywedde. Moza aka volume ko kanywedde. Kati otagala oddawa. Ojja kuma ajja tandika wano mbu shot ujidde. By the way, banna saagala nnyo kola show na Namukasa. Ate kikinakoze. Show gye nasemba okukola nawe wano yanvumya rape. Lero tetuli mu buti. Wasabukasabuka ebigambo wano. Lero tetuli mu buti Kasuku tofaayo. Tuli mu ndagala. Kati bagana tuvuma ndagala. Ebyo Kasuku kyati ebyo nga bakwogedde kagagambo. Sibitya naye munvumya Namukasa kati gwo nvumya. Bangamba musimaya kwekutteko mpompe ku masanyalaze. Mu Uganda kati bagamba Kasuku yawaga Namukasa. Son of Namukasa yawaga Namukasa mama we. Okitegedde. Naye tujja kuzirwana entalo tujja zisobola. Tujja genda nga totiitira bwetu. Ayagala ayombe atayagala ayo abireke. Tujja nabagulira obukozi ennyindo. Nina buno omuntu bwenda bwe waba China babuteeka batu ku nnyindo. Obumanyi? Abannange. Namukasa toweweera bannange. Kati ebyo bitandise byaki byonna. Olutalo lutukane lwagala okudda mu nzi. Terunse gwamulu. Mpuliranga manjagala kuddamuko katino kasuka ejjinja. Aha. Tebanvumira wano obusiiru. Naye anti bagamba when a man is down. Tomulinnya kati. Era omuleka. Kati omuleka. Omuleka. Tugere maaso n'ekirala. So kuku. Yeah. Soko mbuuze onyanjulira abantu Namukasa. Mbuuza nyanjulira abantu. Oli otya Kasuku? Jendi oli otya Namukasa. Buuza kuba kulaba ku Megatron. Bandaba n'abampuliriza ku Megatron. Megatron onkozeemu ssente nnyingi. Ankozeemu views. Buli video yange gy'ateekayo egenda mu mitwalo 2, 3 nga tezinnawera 24 hours. Naye namusanyukirako. Megatron yoyo maama wange yamukuza. Nina maama wange Mama Anet ekawempaawo ye yamukuza. So it's like my brother. Yes, so I'm happy for him. Ate ne musanyukirako. Megatron yoyo yali akola ku Baba TV ng'akwata kamera. Nga tebamusasula. N'apamba n'ensi. Ensi be yagipambana n'agiggusa. Ekyo kyongera okulaga abantu abo bali eyo yonna yonna nti mujje ku internet tukole. Omulembe kati guli wano. Bana balowooza nti bw'oba toyina ID mbuba bakireresi temulina mirimu. Yes. Abo babali kuki. The faster they understand it, the better because ojja tuula ku mulimu. Osobola okukola omulimu gw'okola naye nga ne bino obikola. Oba osobola osalawo n'oga nti kankole bino olabe bw'ofuna ssente. Buli muntu alina omukisa gwe waliwo abantu nga bali ku YouTube kuno. Ng'omwezi YouTube emuwayo miliyoni ze 3. Era oba okoze. Baafunayo n'abalanga ba miliyoni emusize miliyoni 4. Kati gwali eyo abaana onoomusanga ddi. Gwalina ayidde osasula mitwalo 9. Okitegeera. Ate ng'okeera ssaawa 12. Byebyo. Naye nga nsanyusa okubeera wano. Okay. We tujjidde wano eno Papa Sidi abadde yakata post. Tonnagirabako. Nagirabye. Nze neewuunya lwaki yayingizaamu. Papa Sidi musiyazi. Bwe yalaze. Ate n'ayingizaamu n'omusumba. Oba ekyo yakoze kyaki. Kanjikulage. But I'm tired of hiding myself. It's time to be out. Pastor Kayanja. Ebyaffe obimanyi. Miracle Center. Kati yadayingiza Pastor Kayanja. Simanyi. Lwaki tomanyi? Lwaki tomanyi? Hadi mune yataddemu Pastor Kayanja. Kati ate nsobola omanya lwaki yamutaddemu. Ati jukira Pastor Kayanja bamuteekako komu ebyo bisagasaga by'ebisiyaga biki kati lwaki abaavaayo ate n'amupiininga. Well, kati abasomera ebintu mu bbaasa be bajja otugamba. Gwe tobisoma? Sibisomera mu bbaasa byagaana. Naye Papa Sidi anoonye empapula. Talina mpapula? Zikyaganye. Tannazifuna. Ali UK, papula ze UK sinya. Ezo nzibu. Kazibeere za America. Juzi nalaba last year oba Ralph Lando Green. Twakola tulaba firimu ze. Ne ba Rembo ne baani. Bakamu obutuuze bwa America. After almost 40 years. Bukyanga asaba.
so ekyobutuuze si kyangu kyo si kyangu bagende ekikulu kati ate bayingiza mu bino bimpapula kati society yaffe olaba aba Rainbow Movement bafuula nti ekintu ky'ebisiyaga bakifuula nnomo so kati tekikyawawaaza era kati buli omu amanyi nti Papa Sidi anoonya bipapula nekerekere naye mbu yalinamu obuzeeze nekerekere naye mukerekera abikolera ddala mbu ayagala bagundi bane anyway simanyi mbukerekere nze bbanga linabeera naye wano saamulaako ng'atunulira dda akabina k'omusajja naye bonna banoonya bipapula kababeere bali bamu n'abaani bonna bali mu kunoonya biki ne bajuli bonna ate Juli yafuna mulimu ati abatuuka era Juli ajja mu Desemba naye mulimu abatuuka bonga ekintu mwebali nga baagala bakazi bannaabo banga baagala basajja bannaabo kati nze ebyo byonna ebyo sibiinaako buzibu obuzibu tulina bukomyawo eri gavumenti wano nti abantu ekibaddusa okuva e Kampala kiki ekonome kyenkugamba kati nga tonaba kunyingira Papa Sidi genda awo olina okusooka ne weebuuza ki ekyajja Papa Sidi wano music yali aganye nga talina kiddako weebale nnyo kati bw'aba talina kiddako okitegedde bagenda eri afune obutuuze asobole okuba nti asobola okukola asobola okwetaayaaya mu nsi ye naye lwaki tebafunayo atilisi bishuga mami nga gundi bwe yakola gavana s bishuga mami golo nafuna kishuga mami neyeeyoleza empale ze naye gwe shuga mami omumanyi kati bwe bakuteeraawo namukasa bwe bakuteeraawo nti naye nze njagala shuga dadi nga siyingidde bya bisiyaga by the way omukazi omukadde nnyo era obeera ng'ali ebisiyaga olimba obeera ng'ali ebisiyaga naye omubiri gwe guba gugonda singa musajja na musajja Kasuku ebyo byogera lwakuba gwe okyali muwala muto namukasa bozi olina emyaka 25 25 ngenda kwongerayo emyaka egi bino byotandisa ozimbulukuka ojja kwetunuulira mu ndabirwamu otunuulire omusajja akwagala oyongere omwagala nze nkubuulira ng'olaba omuyiseeko nze era abasajja abamu mbeewuunya waliwo omusajja gwolaba naye mulimu omusajja n'ogaba bannange n'omusajja yeetaaga awaadi kituufu akasajja nga katini mukazi munene omukazi mubi naye kati kino kye babeerako ekyebisiyaga ate banoonya independence gwe kati namukasi omanye kati olaba mukazi afuna ssente n'akufugira wano ewammwe nga obeera wano Lubaga maama wo ali Kyanja omukazi n'akufuga n'osula ne mu ntebe nga maama wakuzaala gy'ali katebereza mungu ogenze ku mawanga ayinza okukozesa empale gavana kye bamukola bambi musajja kati era ekirala olaba kati abo abaana bagamba mubagenze mu bisiyaga naye babigendamu kasita afuna obutuuze bweri wano omwe aba takyalina kyabaagaza ekiddako asomba abaana be ng'agenda abeera eri okitegeera so Papa Sidi katumusabire epapula byebitambula bifune obuzibu obwe bwajjidde kuyingizaamu musumba omusumba sijja mwogerako nze mwogerako kuba nasabirako kewuwe 77 days of glory z'overnight nga sizivaamu Sakayanja bamuyingiza nnyo mu bintu ebyo bakiki tasokubaako kyoyogera twongere mu maaso njagala naye sijja bagamba twasama babiri tondekerera yasamawo awo awo yasamawo kubanga munnaani abantu ennaku zino sijja kwogera ku bintu ebyo buli saawa naye eyo emboozi omanyi kati ze wakisagala kyogerako emboozi y'ebisiyaga emubaddeko nnyo naye tetufunangayo kooti conviction okitegeera kati waliwo ebintu ebimu nga omanyi omuntu osobola okuba nga oli musezi naye nga tebakwatangako ng'osera okitegedde naye ensi nga bwe mugenda kwerosyo bamateeka leeta obujulizi tebuliiwo naye nga waliwo abaali bakulabyeko ng'osera kati ebisigadde gwe ne bw'otambula ng'ogamba siri musezi abamanyi babeera bakola ki bamanyi kati awo ebisigadde mbeera saagala byongerako Papa Sidi yamanyi lwaki ataginze Pasita Kayanja ndabye ku Twitter bakomezaawo ezo gundi enkadde zonna Pasita Kayanja no bamukwata nako kuki kwebyo ebintu bw'ebiceezo sagedde dadda ndi ku Papa Sidi Papa Sidi banna
Bera nnyo ku Papa Sidi. Kale tudde Pastor Kayanja muleke. Pastor Kayanja kati omulaba waali. Pastor Kayanja kati kati ebizibu byayina. Mazima wanvu. Byakulaba nti encha azukuse alidde akamere ebiki. Ebizibu byayina si byaffe byakunoonya sente. Esawe nbabya alina kalamoja agaba sente. Yayina sente musumba. I love him. So kati ebyo bisigale tubimulekere yamanyi. Okay. Kasuku. Luno olutalo lwa King Saha ne Kamilioni ogwawo. Sina wengwa. Naye olaba lwetaagisa. Lwetaagisa. Ne Kamilioni tasusse entalo ne King Saha bonna basusse entalo. Saaya abadde yakava mu lwakalifaana agattako olwoli eno addeeno. Tulaba ng'entalo omuntu wabeera n'entalo ennyingi zimukolera oba ziba zimu affectinga. Naturally, entalo si nnungi. Ate bwe zibeera ennyingi kiyitirira. Y'ensonga lwaki olaba nti ffenaffe entalo ezimu ze tulwana tuba selective. Kati olaba olwo lw'obadde oyagala oyingiramu. Oba tojja mmalako nalwo. Luba lunene. Oba kati saawa eno abakusika bangi. Kati tomanyi ani anakkuba ku mutwe mu kukusika. So entalo ezo si nnungi naye Saha alabika okuba entalo ze zonna ziri ku principle. Nti bw'owulira argument za raisinga ziri valid. Ku Kalifa agamba Kalifa yamugamba akime drop Kalifa teyagendayo. Okitegeera. Ku Kamiri agamba Kamiri yamwogerera ebigambo ewaani ewa promoter. Yes. Lwakuba nti nze ngenda gatta eddoboozi lyange ku bantu abalala. Saha ayina loza basayinize n'okusayininga omuntu agenda otegeka ekivuulo kye mu January. Ja asiketi. Waliwo agenda omutegeka January 24 Lugogo. So ekintu kyalina kiwa momentum nekitambula. Kati simanyi after all that is said and done kiggwa kitya. Awo Kawesta amanyi naye ng'ebisigadde. Yeah. It is the usual fights. Milioni ebina mu King Saha ze bamu okuva ewa genocide. Bannange. Ezo sizimanyiiko. Sizimanyiiko. Naye ng'agenda ewa Sale lwaki bamuwaayira? Kyemmanyi era kye nawulira. Nti Saha yazaala muwala wa Sale. Si yazaala ye mukyala w'ekyo nange nkimanyi kuba wa Saha sivaayo. Yabeerayo oyo omukyala. Omukyala mama w'abaana basatu yali maka ga Saha yagenda kawuka. Yoyo muwala wa Sale. Yoyo muwala wa Sale. Yaliyo mafkage. Si yeye. Yoyo. Nedda si yeye. Nvako ono gwe yapangisiza. Si yeye. Si yeye. Nze nange wa Saha nagendangayo naye. Anyway, judo gendayo simanyi saagala kwogera. Yali akyazimba ennyumba ng'ekyazimbibwa. Waliyo omukazi omunene nga mubi. Chipiseko kitone. Obuzibu ate obuliwo ennaku zino Saha kimu ebiri entondo nga zijja. Ate mukwano gwange omukwano guba gufudde. Ojja kukasalamu. Nakasalamu busazi. Ate bw'oba tobusalemu kati tunaakolanga tutya naawe. Oba gwe oli mwetegereza. By 2018 we twagenderayo ng'ennyumba tannagimala nga mulimu omukazi omulala. Then kati ne bwe twaddayo recently mulala yalimu. Kati alimu omupya. Ye mwana wa Sale. Abakazi bakyuke yasookamu nga bakyagikuba plaster si yalimu. Kati olwo muba musuubira ki? Nti bagabira abantu abalala ssente ng'ate ali ku muwala we tannafuna. Okay, for me I think, this is what I think. Society yaffe tulina otandika debating ideas. Tuve mu emotions. Okitegeera. Ate the earlier we do it the better. Nti abantu baffe essira tuyitadde nnyo ku bintu ebitatugasa. Okitegeera. Kati omuntu ajja n'anyumya mbusima Saha sima alina muwala wa Sale. Kituufu asobola okubeera ne muwala wa Sale. Naye tekimuganda kulaba nti oluguudo lw'ennakawuka lubi. Oba okitegeera kyeggamba. Kuba Saha mu bintu byonna byayogera. Ye tayogera nti simanya banange njagala nnyo Bobi Wine wadde amwagala. Yanyumya ekintu kimu mukole enguudo. Okitegeera. Muteeke eddagala mu ddwaliro. Those are things now we want.
because abantu baffe balina ekizibu ku bwongo nti kati saha nga ye in position gyalimu ate ye yandibadde tayogera na bintu ebyo kuba saha sawe no baba yeetaaga kidney transplant tagenda kujja kola kawash agenda sala jamu abu wisente nti genda kati gwe kiyenje oli eyo osula mu nyumba oyawuzamu curtain oyina kapeyiro ka nomi oba omo mwofuka oteesa ku King Saha ate muwala wa Sale that's rubbish araisinze voice nze kyekyanzija ku banaku nze kyekyanzija ku banaku kuba abanaku obalaba obeera omulwanirira ate ng'ena akusika akusika akuze gyali yes so one we have to accept if it is true Chameleon yayogerera Saha ebigambo kyeyakola kibi okitegeera that is all sina kyennyongerako ebisigadde oludde ne Chameleon kitofu alinamu enkwekwe nze tankolangako nkwe sirudde naye mbaddeko naye kati nze tankolangako lukwe nemmanya so baba wankwe it's up to him but you see when life is survival for the fittest yes omulimu tegusobola kujja nga nsobola okugukola ate nentandika okwogera nti muguwooli ebyo bya bulijjo that is being human kati kyokka kye tulina okukola nagwe mbadde nkinyonnyola oyina okumanya mikwano gyo gyegyani okitegeera nomanya nti gino gyegyange kuba kati ffe tulina abantu bangi nga tulowooza mikwano gyaffe nga si mikwano gyaffe nga omulimu bwe gunajja ng'asobola okugukola ajja gukola ate ng'era omuntu olina okusooka ne weeyagalizanga ggwe kituufu kuba kati munnaaye ensi yatabuka tubadde tuli awo social media Beki ava tutera mu kapost kapya Chosen Beki ava kwebaza baana be balina mu nsi my kids my love n'abakazi lwaki bakola nnyo ebyo ebintu nga baawukanye ne basinga mother babikola bw'atabuka n'omusajja ng'ateekayo my everything n'ateekayo abaana bonna nga bekutte emikono kati Chosen Beki aleme nawulira mbu baayawukana aleme kulwana nnyo kulaga nsi nti yayawukana n'Amiri kati kyaliko talwana oba ayagala bano abasajja abalala bamanye nti bakita ayagala gyayingirewo anti awo kyaba akola aveeyo omulundi gumu ayogere nti nayawukana ne Amiri full stop ebyo omanyi society gye tulimu eri civilized omukazi mwawuka abazungu bwe batusingira they issue a statement that me and Namukasa are no longer together. Chagani. We have parted on mutual grounds. Kino na kino mwagaliza birungi byerere ne tugenda maaso. Okitegeera. Kati ffe twagala tulumyoli ate tukyamwagala ate twagala n'abatukwana abalala. Kitegeeza omwami akyamwagala. Naye yo omwami talina kyaleeta. Amir is being a gentleman. If the rumors are true, he's being a gentleman. Yekwate Chosen Beki. Bebi banga bituufu. There are two options or three. One, asobola okukkiriza ne batuula ne reconciling ne boogeramu. They talk their differences out. Two, she can choose to move on in peace. Or she can choose to begin bringing those hinting posts. She becomes an area of discussion for the public and media, and she deals with the depression and stress that comes with it. Kyayagala kyabaakola. Alondeko kimu. Kuba sibe basoose okwekyawa. Abantu beekyawa buli lunaku. Abantu beekyawa abaana bakaka relationship. Baabanga gwe yasooka omuzaalamu yamukyawa. Kyekimulowoozesa. Biri byali bya kito. Kati bino byabadde bya kikulu. Bino ebyekikulu nabyo yeekwatekwate. Ebyekikulu biganye. Yeekwatekwate mangu adde engulu. Ate bannange nze kyemutiirako kimu musajja kuteekako kakazi. Omusajja ayinza omuyisaako ekyuma ky'omuwala. Ensi bw'etyo. Eyo paati nno yesinga okuluma. Okwekyawa kulyokke olumizibwa naye omusajja kasita akureplacinga. N'osooka weetunuulira n'otunuulira n'omupya. Awo. Balina ke bakola n'agenda ku TikTok oba Instagram y'omuwala. Nakebera Sitoka. nakebera
waliwo omuwala Edoogo nali nkwana ayina enfuna omulala kati ono omulala gwe nafuna ng'ate nkwana n'oli ye yasooka ommanya ono n'agenda ng'akebera ebifaananyi bye bw'alayikinga kale ate ono naye bwe yabimanya naye n'agenda n'atandika olayikinga ebyoli nga wayisewo ebbanga byonna alayikinga kati obusiru bwe balina naye abakazi nze sobola genda ku peegi ya muntu ne batandika okweweereza message hi how are you that's my guy konono anti zate ebifaananyi nabyekubyanga nga bonna mbateekayo nga buli omu agamba that's my guy aye ne bakijjamu omukwano batya anti kati ngendo otandika olaba ono lwazze oli nga nkubira oyo omuwala waki tomwesonyi wakola ki bombi ne mbafulumya abakazi bakwatagenda basobola ng'omanya naye abakazi olufuna otya obuvumu n'ogenda mu inbox ya mukazi munno that's my guy abeera gaayiwo nga olwaki ogamba omukazi gubakwana kuba gaayiwo obeera omutegeeza nti kyozzeemu jangu ng'okimanyi ye bw'aba takirespectize lwaki otawanya omwana w'abaana nze sikikkiririzaamu gwe tolumba mukazi muno nga ntandika nti amu that's my guy kuki sinaga nti oboolera mu inbox anti namukasa olaba waliwo abakazi abamu yatandika dda muveeko bino abyeyogereza wano ku seeti yatandika dda okulwana dda sinatandika naye ojja lwana sinatandika wallahi entalo z'abakazi musima va ku bba wange sijja kubira mukazi va ku bba wange ojja zirabako omanyi waliwo emyaka gy'oyingiramu ne weetunuulira n'olaba n'omukazi n'akawala akali ku bbaawo ng'olina kumutegeeza nze ninayo omukazi gwe mmanyi ye ng'akwegayirira bbaawe yali mukwanyi ng'akwegayirira n'agamba mukwano saagala yomba nze njiise nkwegayiridde vva ku musajja naye munaate ye kyamukoleranga aye noyo abana mulungi asobola okukwasa ekisa era juzi nabasanga mu ndongo eyo baawe instrumentalist nabasanga nga bali bonna ne mbagala n'emyaka gino gyonna omukazi nanga Kasuku namala n'empangula ate noyo akwasa ekisa kale naye mulimu bano va kuba wange nja kukuba abo si balungi ate waliyo abakuba nga nange nkukuba ngasoyina mwagalwana Kasuku mwegali naye sisobola kuweereza mwana w'abaana nti va ku bba wange bwe ndituuka awo wonoyingira emyaka 27 ojja kikola bino byotandise ozimbulukuka ojja kikola kankendeeza omubiri kuba kimibiri ozimbulukuse kimibiri ozimbulukuse gwe kati kyolina okukola kola mubiri obeeremu n'akasente beera ng'olabika bulungi ebyo ojja byewala gwebyo smile live my man ate abasajja baswaza nze kyekyabantamya Kasuku ogamba live my man n'obimuweereza nti bw'aba ayagala gwe ze ekikazi ekyo bannange balyoka bakugeya ne mujjawo tewali kimenyanga ekyo abasajja era bakyala bannange totawaanya mwana wa muno babageya ekikazi nga bali kuggwe bageya naye chozeni bebanga betuwulira bituufu weekwatekwate pack yourself up move on obulamu muntu obuteekako nnyo maanyi ekyo kyoba omanya osobola ofuna omuntu omulala naye nga abaana bana n'omusajja omulala watandikira nawe waba wanene aliwo omusajja eyaŋŋamba nze nsobola okwagala single mother w'omwana omu naye w'abaana ababiri oba basatu simusobola abaana bana tebaba bangi osobola okwagala empozi wagambe oyagala sooka tuuka mu mbeera anti kati abaana baba bangi olina kuba na ssente era kyovula abaana abana bangi abaana bana babeera bangi ku musajja omwavu omugagga asobola oba managinga abeera asobola abaana bangi naye bo babeera bangi nze nali nzaala second born wange omukazi naŋŋamba that's too much baggage I can't take it ngaganya abaana babiri it's too much baggage at least yakamu naye ku basajja kiri okay abasajja kiri nnomo naye ku bakyala abasajja mulimu ebintu ebyo kimanyi Kasuku omusajja asobola okwagala abakazi ababiri society yakikkiriza naye omukazi osobola owasa abasajja babiri
osobola society tesobola kikiriza ekikasi malaya bashuga mami gomanya abagundi bebabeera nabo omanye abagundi bebabeera nabo abakazi abachi abasajja bili mu bayimbi awo basanga bali kushuga mami omu kadi waliwo last year omuyimbi aina sugar mami wa munne gwe yabba ne bashuga mami bababba group ne yegatta ne bamukubamu n'oluyimba oli n'akwata benzi n'agenda sugar mami n'agamba oyo tewali takyalina maanyi yaggwamu kyokka aba akyali kuwona ate na ono yakamuwa benzi ate n'afuna n'omulala ng'omukazi yabadde bavungisa abasajja ennaku zino gwomanyi emungisa gye bavungisamu abasajja ennaku zino n'abakazi babikolera ddala ate kati nno manya nti abantu abasinga okubeera n'abasajja abangi ate bakazi bafumbo gwobeera weewaka ggwe nga bakuwa ekitiibwa kyo biki byonna naye ng'alina obusajja nga buna ate bonna nga bumumanyi nga bwemanyi baba bemanyi bajja n'abajja nkotidde obujja tebubaluma nkotidde babeera ku mission ya sente babeera banoonya sente bootuka woonoonyeza sente wabaawo byeweze kati byewooza musikubira mujja wange omusajja ogenda olaba bakugamba yamugulidde benzi gw'okyali muka pajero shoti ne bwaba mugulira benzi weesanga oyimuse n'oteekamu engato ebyo byonna mmwe mubyogera tonnagwa mulaavu kati saawa eno abasajja bakwana ggwe abafumbo kati gwe gwe balina okkubira naye bw'ona oyingirako obufumbo owulire obufumbo bwe butokota bwe bwokya ojja kunkubira Kasuku nnyambaako kati gw'olaba gundi olaba oli omuwala kati saawa eno naye kati ekimubonyaabonya bufumbo kyakiva olaba nze nali saagala muyogerako mukuba nga mukwano gwange ayina waatuuse ng'omusajja ayina kuba n'oyo osobola omusanga ng'ayinayo emirimu gye emirala gy'akola eyo naye ayina okubamu eyo image etya one ayina omwana we eyeetaaga stable fatherly figure okitegeera two buli mukazi yeetaaga omuntu gw'agenda okuguza ebirooto bye oba omuntu gw'agenda ozimba naye ebirooto okitegeera kati tosobola kubeera awo ng'obuuka oddaano bano abasajja boolaba kati bananamukasa bano abasajja abakwana gw'ojja omulabe you don't even have intimacy with them ajja awoza nkooye n'ateekawo awo n'akupimpina n'agenda n'akuleka mu woteeri baamala okgenda mu woteeri ne mulyoka mutandika otukubira ebyo ebifaananyi oli ku skies waggulu naye nga yasasuddewo weekend babikwata bagenze lwaki bikwata bagenze anti olwo ye agenze kati rumu agikulekedde nze omwami wange yankwata sinapu yes bwe tubeera babiri yankwata sinapu mwami wo kigwogamba eyali omwami eyankwatanga sinapu ze kyenkubulira ge mazima naye bino byonna byonna wamu obiraba nga bizza eri even for men waliwo wootuuka nga you need a stable partner okitegeera you need someone gw'ogenda okuddayo ekoosange you need someone agenda okugamba ng'ebintu bitabuse nti okitegeera yensonga lwaki olaba nti abakazi abamu basigalayo mu bufumbo bwabwe okitegeera because tegeera nti waliwo emyaka gye mutuukamu nga laavu eweddewo mwekozeekoze ebikolobero naye nga omukyalo ono oba omwami ono akyakwagalako ekisooka ayagala abaana be bakule nga taata waabwe akola ki ekyokubiri olina by'oleeta ewaka ekyokulala olina security gy'omu ofaringa balwala gwe abaawo talina kutunula obawa byo bimala baaba yeetaaga omuntu owokwogera naye ensi because olaba bemweyongereyo nga mukula ogenda olaba maama waafudde taata waafudde baganda bo omu ali Amerika omulala ali 40 kati nga ye maama we okitegedde kati n'ogamba ate kati ono ngenda omufulumya ndyoke ndeeta omuwala omulala nga taata we akyaliyo ne maama we ate balyoke bambuuze byenjogera ku YouTube
Osuso noga kati bannaye otegera temunyonyola yes so kati noli kye yaliko ndi kati waliwo emyaka gy'otuukako abakazi bonna abasinga oluyingira emyaka 3 mu 5 baba bakozesa bukozesa oba tokyanyumirwa abasajja babeera bakozesa they are using you yafuneko ekikye agende era ojjalaba obwo obuwala bonna obulaba obwo obeera ku sinapu biki babuuze discussion zaabwe n'abasajja abo baba bakwana zitambulirawa champagne we take a flight bwogera n'omubuuza intimacy weeri wakati awo tekola ki teriiwo kuba ono omusajja era bw'amala ddayo asange mukyala we most times intimacy okitegedde namukwano gwange yabbira ddala omusajja omufumbo n'amujja mu bufumbo byali byakusaaga naye kati anti atandika nga asaaga byali byakusaaga nga wanyonyi naye kati omusajja yamutadde mu maka n'agamba oli ono naye gyali kyekyo kyennyini edya twali wangudde kyekyo kyennyini kati kyenkunyonnyola so chosen Becky weekwatekwate otandika olaba obulamu bwogenda mu maaso nabwo kuba bemunaabyongerayo ennyo ne bikubeera confirmed wakati biri mu hiyasi ffe era tugenda baga eyatuboogereko oba otunyiigire you get over it okomewo ate tuddemu tukole naawe ekyo tukiveeko naye mulowooze nnyo ku baana nze banaye buli muntu alina actually sina abaana bokka buli muntu be muba mwekwana mubeera byammwe and actually me I will advise people mulekeraawo musobola recordinga bu video bammwe nga mukola tiktok zammwe biki ne mubuteereka mu masimu gammwe buli lw'okwata patinawo n'omuteekayo eno obeera omuggulidde omuggulidde omuvuma omuggulidde omukwana omuggulidde omukola buli kimu naye ate naawe ogenda kweteekako pressure nti omukazi ne bw'anakukola ekintu ekibi ennyo otyo mukyawo olwokuba tunaayogera tutya oba okitegeera relationship ya public so mwekwatekwate abantu bw'ofuna omuntu gw'oyagala beera n'omuntu wo there are so many bana abantu abali mu limelight baagala nnyo laga abantu my boyfriend husband my girlfriend lwaki malala balowooza relationship ezo zimu teziworking out babeera balowooza nti ffe twagala omumanya of course twagala olugambo era twagala omumanya ate era nga betusabirira baawukana ddi sebo olina ka relationship kotunulira noga baawukana ddi nkayingire kuba ffe tubeerawo ka misunderstanding hello obeerawo n'ogamba namukasi ono omusajja nga tamusaanira banaamalako kati ekivaamu mukola ka tiktok kamwe muli mwenna comment nezitandika okujja takusaanira biki ye banaye singa abeera nga ate neere yamukwanako serebu ne batandika kale yali ne kasuku nga musajja ali respectable kati omusajja self esteem ye neefa kati n'atandika okuba ntakyakulaba nga bwe yali akulaba ogenda omumaliriza nga it has failed to work out so ate kino ekintu okimanyi Kasuku kyafekitinga nnyo omuntu atali mu limelight nga gwagimuyingizaamu oba omusikazi nga naye ate kati ate bapatina afe abatali mu limelight ate bagyagala naye ng'ate banyumirwawo ate banamuvumirawo amatu amabi n'omugamba nti ki ekikwagaza obutaala banamuvumirawo amatu amabi banamuvumirawo ebitegi nkugambye tojja nze sijja relationship gijja mu kabada ojja giteekayo mpozi nga bufumbo ebyo social media ziriko omuzimu ojja ziteekayo bw'oba toli mugumu nnyo at least bwe mpulira nga laavu ensuseeko nenteekayo essaawa naye feesi anti kati ate ekyo kyokola nakyo kibi kuba bajja tandika muwaki tomutulaga tomwesiga simayo omwendako kati mikwano gye gitandike naye waki takuteekayo waki asobola oteekayo ebifaananyi nga alina Kasuku beekutte bwe bati gwe n'atakuteekayo kati awe wajja ova obuzibu kati bw'oba toyagala muteekayo tomuteekayo naye kati bino ebyakookonyo byotukola kitegeeza oyagala tumanye nti olina omusajja ojja kkemebwa omuteekeyo billa abaana balyoke bakuvumira omuntu bw'aba alina be yakwana olwo ne bajja bo ne balyoka bajja ba online bajja ne balyoka bakuvumira mu mugongo n'olyokosa omusajja kaddaayi bw'oba toli mugumu pressure nezitandika okulinnya n'olyoka omusa kaddaayi abakazi nga badaayi nga basajja buviiri bulevu
lwakuba ayagala atunule mu public. Ezo system za ddayi zavuddewa. Rema yazireeta n'abalala bazze bakoppa. Mwena mukasa. Toweweera. Kati oli ku Rema. Nedda yakaleeta kaddayi. Ate Rema akakupisa mwami Ssebunya. Naye andabikira bulungi mwami Ssebunya. Okimanyi mulimu abasabirira nti amutadde tuyingirewo. Be bayitirivu. Era naye Rema akutte anywezezza. Era abasaba musaba bifu. Aliko muntu waakutte. Naye amukuba kaddayi. Oba ani akamukola? Bakakola bwe bati box. Waliwo ne munnamawulire omu gwe nalabye. Atandise akasajjako kasinga ddayi mbirevu. Neeno. Ate alina ekiwalaata. Ekiwalaata kyakoma mu ddayi. Namukasa. Toyina munno. Musajja oyo ng'akubeereddewo. Muleke osese n'okusa. Alina ekiwalaata kati nagenda olaba. N'atandika okunyumiza ddayi we. Ne mugamba ndeka kaŋŋende. Oba kati ddayi yali. Oba ate yabijjeewo ebyo teeka ddayi mu birevu n'enviiri. Oli. Egambo nga bitambo. Nkugambye. Nagenda olaba madamu omwami waffe amukubye kaddayi mu kire mu gundi mu kiwalaata. Mu mpalaata. Oba Mati Baba yakola atya. Naye bakyala mukendeeze kaddayi. Ate naye ebyo ebirala. Sikagala. Abasajja babatwale awali ddayi omulungi. Eyo gye babatwala ddayi bamuteekamu omuntu ng'alinga agenda okudduka. Oli bamuteeka ddayi mu kiwalaata enviiri zikoma eno komyawo kaddayi. Nkugambye. Kannange asaamatira. Era kandaga obutali bumativu si kirungi tukivumirira okuteeka ddayi watalina genda. Tusembe ku Lugonvu. Nokimanyi Kasuku balayika baluga Lugonvu. Lugonvu si muloge. Kaba mulongoosa nnyo. Basobola okulongoosa nga kigaana. Kiki ekimuluma? Nze simanyi kiruma Lugonvu tontuuza mu bigambo. Ati Kasuku wagamba mukolera abantu. Tukolera abantu naye simanyi. Abantu baagala omanya embeera ya Lugonvu. Lugonvu ekisooka mulwadde ekyokubiri sigoberedde nnyo bimuluma. Ge mazima. Amulongoosa emirundi esatu. Bangambye guno gubadde gwakuna. Gwe baamulongoosezza. Naye I'm going to follow up with him. Ngenda mukubirako. Nja mukubirako ndowooza wiiki ejja. Asobola amasimu. Lugonvu munaito. Lugonvu twogera era Lugonvu twalina okukola interview. Kati tugenda ndowooza mu mwaka mulamba. Nga aŋŋamba jangu Masaka. Ate nino genda Masaka osooka izi interview geno malanga saa 10. Kale ate bamalaawo nagamba kati Kasuku ate nazze mu kibuga wendi. Lwe yasembayo okuŋŋamba ndi mu kibuga ate nali ngenze kukola interview ne Muzeeyi Magala. Kati nga tebikwatagana. Okitegeera. So embeera nebeera bwetyo. Naye Lugonvu tukusabira obeere bulungi. Obulwadde bwava ku gundi. Bwe yakola pati n'aleeta asimanyi alaga abantu eby'obugagga ne ŋŋamba. Ebyo wanawe walabye Godfather yabyogera lekera ebintu by'ekisibo. Si bya Godfather. Oyo mmoze mubuuze. Twalaba Lugonvu ne mugamba ate nina omusajja gwe nalabako. Naye yaliko. Tediwuli kusolooza. Nze ndiwulidde. Mbadde ndigamba gwe naye abantu saagala balinani. Naye yaliko naye ojjukira bye yali atunula. Ate mulimu bya ddogo nammwe. Kale. Mulekeraawo. Kale. Temuli bya ddogo. Omuntu osobola okula. Bayibe kankubulireko. Nze sannyonnyola abantu ebyali binnuma. Mu Uganda problem gye tuyina. Tulowooza nnyo bulogo. Tulowooza nnyo mu ddogo. Kati tuyina bana ba Eric breast cancer. Eric Cancer Initiative. Nagenda nabeeyo mu kyalo. Omukazi ebbeere ng'alina breast cancer naye nga balowooza mbu oba lyaba akiririko amasira nga basibako busibi bandage. Era twagenda otuukayo nga bagamba baamuloga. Okusobola baamuggyeyo muleeta mu Cancer Institute. Ebbeere ne balijjako kansa etannatambula. Okitegeera. So mu Uganda tulina misdiagnosis mungi. But of course neyo ange esobola okuholdinga water. Oli bw'aba kyasazeewo twala direction eyo ng'asobola okufuna nga bw'agijustify nga wala Godfather bye yakireese. Kuba Godfather bye yayogera nabyo bituufu.
abantu baffe amaaso bagateeka awo okitegeera but I don't think nti dogo I don't think mulwadde bulwazi ayina kubanga mulwadde waliwo endwadde ezimu nga zo bwe zityo kati alina kufunamu ssente n'agendako e Nairobi awo ngenda okugamba bwe kubanga bakulongoosezza emirundi mingi at least ovaamuko mu nsi n'ogendako bali ne balaba obuzibu kwe buva Lord Mayor ayingire watuwe ku ssente ni wa Lugonvu Lugonvu alina ssente ze naye Lugonvu alina abagagga kati hamu yekka aziteeka mu Lugonvu n'agenda Lugonvu alina abagagga mwagala nnyo Lugonvu bambi Lugonvu musajja wange Lugonvu wamma nkusabira get well soon Katonda akusuuse teyavaayo mu ddwaliro Mose Lugonvu yavudde mu ddwaliro ali waka ali Masaka ewaka bambi lwaki ayagala nnyo Masaka ye waabwe ye waabwe n'essomero lye liri eyo kati obadde oyagala ewammwe endejje bannange kati ate ekyo kiyingiriddemu wa kyendejje ate ewammwe si ndejje kati ate biyingiriddemu n'abananoonya bananyanguyira okumanya gye ndi kati kyoba okola genda ku musawo oyo gw'ogambe yaloga Lugonvu akukwate akugiregiremu baati system oterera ate munaye gwolwokuba omanyi waali eyaloga oli bagamba bugambi abiŋŋambye nabuŋŋambi naye kati ebintu bya mirundi ebiri Lugonvu saagala kwogera nnyo kuba soogerangako naye ku bulwadde bwe naye babanga agize nga alinawo option esobola okugenda ebweru nga kiri relevant agende bekibadde kisoboka agendeko mu nsaasi yeetambulireko lubala embeera nga nembirokotadde bannange gwe bwa repinza ali kuki wazzemu okufuna ku bwino omupya ani gun nabbi omukazi bamurepinza okyogera repinza abasajja aba Kasuku tweyongereyo tukolera abantu nawe wala bamurepinze mbunabyo basajja mbu 5 naye nga tutambula n'aba Victoria University basange wali ku Jinja Road twalayo omwana wo asome oyo musajja wange jangu ani Vice Chancellor Muganga sawa okubuuzizaako nnyo luseke nyamunyamu ekomawo December weekend haaga nabe nina okugenda e Bungereza kandabe wano ate nagenda oba December njagala kulaba date ki wino banga wooli tugenda mu luseke nyamunyamu tugenda mu luseke nyamunyamu December esawa yonna ngenda kulangirira wa na D ku luseke nyamunyamu so Vice Chancellor Muganga njagala oguleko emmeeza 2 luseke nyamunyamu egenda kubeera ya miliyoni 2 ate ku luno ndeese VIP edition ate era nsuubira okuba nga Shira Gashumba yagenda ogihostinga ye local event gyagenda osobola okuhostinga tukyali mu njogerezeganya ntekeko hosted by Sheira habijja kunyuma and Kasuku yes so kulya kunywa kupama ku buliri kyetugendako kupama ku buliri kyetugendako dokita atugulire fetebo abakozi so Dr. Muganga 2 tables 4 million kugambye bukyali omwaka gonna sikuwuliza naye nga ndi musajjawo omanyi Dr. Muganga nza ndi ployinga waliwo ebizibu nanga Kasuku soko jotuyambe ko ati this matter nenzija tebeza agenda zigula kuba na fetebo nofonako ngena tandika movement ya luseke nyamunyamu ekomawo langa lumuna abatiyo tours and travel tiyo gundi yabwe yawedde ya November 8 guno omwaka ene ya investment UK Expo November nga 8 tebeereyo winter era tugenda beera noza ngendere ddala oyagala ogenda tugenda tugende bisanjina mweri already kati just lunaku abakabe basasulira ennyonyi ngenda mugamba omugagga dola 10 nga 8 5 ngenda mugamba baziteekayo nze ntopinga apo ngende business class
Wakowa ekonome. Nako okunyigibwa obutebe. Naye ekonome enyiga obutebe. Ate bw'oligenderako mu Fly Dubai. Abaana nayagalako omusajja omwavu nannenyesa Fly Dubai. Abaana nga baleekaana. Katonda yabadde mwene ensonga. Bagenda bayiba Katonda yabadde mwene ensonga. N'ogamba ani yagibadde. Fly Dubai kanyonyi kali lupazo. Lwabagendeyo ke bamuteekako. Anti kana Arabia. Mu Arabia milioni emu ogende Dubai nodda. Kati Fly Dubai eri mukamu kitundu magenda madda. Ebyokunyonya ebyokulya oli paka wokoowa. Liri pazo waka Fly Dubai. Tokagezangako. Abaana bayimba. Katonda abikoze. Mwavu chewe yali agala okutira mu banga. Mwavu yakinkola. Kali yali naye agala kufiireko bufiizi. Naye namuvuma. Ku Fly Dubai. Nali sijirinyangako naye nasanga abaana. Mama ne bakwata si video. Ne baleta emmere abaana bakola amalo mu Fly Dubai. Ne oyino baleka. Nze bwe mbasiri mu Emirates KLM sikyatambula. Ng'ogenda we Dubai. Nga ntambula yonna gye mba ntambudde. Naye kati omugaggawo wa Tiyo. Ye Tiyo 1. Lwakwa Tiyo tugendera mu Kenya Airways. Jjukira bakoze partnership. Sponsor. Naye batuyambye si Fly Dubai. Mama. Omugagga wa Tiyo naye gundi Kenya Airways. Kenya Airways egende Heathrow yo nnungi. Gye tugendera mu Kenya Airways. Obuzibu bweyo buli bumu. Ennyonyi z'ebiwagu Uganda Airlines oba esuubira ddi otandika otwa Uganda kati ekoma South ekoma gundi wajova South Africa kati weekoma. So Timothy please get me that air ticket. Yes. Nga 8 paka 9 tugenda bera Birmingham. Tugende yo London. Bagita expo kyeyo? UK tourism investment expo in tourism. Explorer. Eyo yeriko bana ya bulambuzi kugendako ne mama Kadaga. Ambassador wa Uganda eyo UK. Na ambassador wa UK ine namba. Yangamba ko konti bayina omukolo beguti. Kasuku no ina abanene lwaki to connectinga ku banene. Nomponya abenyonyi ya Fly Dubai. Ambassador UK. Fly Dubai ojimani. Omukyala yani Madivani ya? Madivani wuno wano wano nali muwadde details zange kati kandabe wano his excellence wuno wano Kasuku otulambuza banene kati yaŋŋamba ki yali gundi ki sibalaba okay kale UK Expo nga 8 mwenda. Expo yabagamba waliyo gundi ya bulambuzi Sma Explorer. Tourism oba investment expo. Yes, kanji kulage waneeno. Ya kujiraba. Nenda bakolerako kaba basajja. Watukolerako. Nabakyaza. Nenkulinda sa kutegeera naye ma. Walinda kickback. Nene ngamba Kasuku yo wange. Ate wangamba. Wangamba. Nzo omuntu yalawe banakola nawe business. Ongambirawo nti Kasuku ndeso omulimu percentage yo yeno. Yogera kitono. Netukanya percentage. Endowooza yeeyo Enhanced Tourism and Culture Expo. Ndowooza yeeyo Tiyo mugamba antikke. Ngenda mugamba. Mugamba antikke. Ngenda mugamba tugende. Ani omulala gwolanga kamera mwazimala. Kamera twazivaako. Akalango mwekali mbo bakwata ababbi. Kamera yali emu tebambala ne bagitunda. Bakwata kamera yali ezaali meka. Naye Kasuku nfunirayo omugagga omu. Owaki. Yenanga mugagga. Olabe ebizibu byange byekunyumiriza ebya Fly Dubai notagamba nti kankufunira ow'Emirates. Naye omugagga wange nangana naye omwana yenkanula gyakanulamu amaaso. Ayinza okunkuba. Nedda mugambe ngenda gafunzaamu. Yanga ayinza okunkuba oluyi. Ate nno Kasuku ndaba mu bulamu obw'emirembe. Nga sirimu bino. Nze mukazi omukkakkamu. Wenna ogonda nga lyenvu. Nga lyenvu banninyako ne bagenda. Omuyaye olukwata baati ng'okyuka. Nga nkyuka. Olukwata eri ng'okyuka. Kyuka ddadi. Kyayagala kyenkola. Era oba oganira bwerere okumpa abagaggabo. Sebo obeera muzibuzi. N'omugagga wange eyo yaŋŋamba laga nkaagala kalungi. Naye kayinza okunkuba oluyi. Nja musake. Nkaagala kalungi naye kayinza okunkuba oluyi. Nja musake yamba kagonvu nnyo. Atuuke waka nga ansanze nga nnyirira. Nga wenna oli marinated. Nga nninda ye.
waliwo omwana waliwo omugagga wange eyo omwana yeekubye ekifaananyi nga ali ati okitegeera mugagga naŋŋamba omwana oyo mugambe njagala anzijemu naye mu kasenge njagala mumusange ng'ali bw'atyo olimba kyalabye ku vidiyo kyayagala osanga nalayika yateekamu firuta ebitundu ebyo bw'otabiteekamu firuta bitabuka endabye nembirabako nga tebirimu firuta nga ziringa ntaana z'abaana bato why not take tunyuse